Poliisi mu bitundu by'Ejjinja etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa mu kiro ekyakesezza olwaleero mu kitundu ky'e Rwanda abantu 2 bwe battiddwa. Omu ku battiddwa ye Nusula Nakazibwa omukozi wa mobile money ng'ono yakubiddwa akayondo bwe yabadde adda ewaka. Tugenze okutuukawo nga information gye batuwa nti nga bamukubidde ewaka wennyini mu ffene nga n'akaana kali awo kakaaba kale tebategedde muntu ki oba yabadde afaanana atya. Yisizza obunyo okusinziira nti omuntu waffe ow'omutuuze waffe yagenze bw'ati. Bagezezaako okumuddusa mu ddwaliro wabula bagenze okutuukayo ng'afuuse embuyaga. Kale ne bajjawo omuntu ng'akyalimu akassa ne bamutwala yafiiridde mu kkubo. Bategeezezza ng'ebyokwerinda bwe biri ebinafu mu kitundu kino. Tetulina security waddaaka kuba obudde bwabadde bukyali. Singa wabaddewo security ebyo tebandituuseewo. Bayibyano basiisa obwibwi bayibyano atonze abantu bakubya kubona bayisa omusale bamukubya ennundo bamukubya embago. Kuva lwe bajja wano poliisi ebikolobero bigenze byeyongera bwe bityo. Ettemu eddala lyabadde mu kitundu ky'e Nakabango ng'eno omusirikale w'ekitongole ekikuumi eky'obwannannyini ategeerekese nga Fred Twalume abadde akuma ku mafubi Royal Cooperative Sacco naye asangiddwa ng'attiddwa. Kuba omusaadde we n'abaire akuuma wano ku site ayo okutuyitako omuntu waffe w'obuvunaanyizibwa kiba kibi ate baana bakizaale baakuno. Bayinza okubaawo empalana okusinziira ku kusaawa dino. Kuba inuma eyo bali we baagema nga babye baatuleda motoka ate olwaidi babaire mu kooti so kiboneka okuba nga eri abali kulowooza ati obono namu kuba yabaire witness kale nga waliwo ndowooza sort of revenge. Poliisi etuuse okwekenneenya ekitundu n'ekwatawo omuntu omu. Embwa yawuniza ku mulambo, yawuniza ku pikipiki, yawuniza ku mulambo, yawuniza ku mbago yamukubiire. Bale babaire bakano wamaze omukuba embwa yatambula yatuuka ku kibanda kulese wakolera bwegwira mu nnumba yataaluuza ennumba yona era yatyama mu nnumba omubbu. Abatuuze balumiriza ng'obumenyi bw'amateeka bwe bususse ng'ate ababatigomya baana ba ku kitundu. Bikusimuka awo kuba basooka bayiba ogusooka bayiba wali baatule awe bayitira omuzeeyo babinoonekeza ku poliisi baleeta embwa yasibiraawo byalema nampera wano biti biizeemu naye biti bali kwenasaanyawo kibanda ekyo. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Jjinja Hamisi Nagaya akubirizza abazadde okufaayo ku nkuza y'abaana. Abantu ennundo baana bayife bali muse niyo twala security balinda yavaawo era bayiramu bakola ki bayiba so abazaire twakubirize bonange gyetwogeramu n'abaana baife nze netulumye ino obwire ku ssaawa 3 n'ekitundu wajja mwakuba mobile money ngaye mwaka ene wako omukazi asiza kyali oyo yafa kale mwayira ku kyalo ekyokubiri mwayita omuntu embwa yetuyamba ino. Emirambo gitwaliddwa ku poliisi okwongera okwekebejjebwa.